olabanga ora eyo omuntu alina accountability atasikinze government ebintu bingi of course alemeddwa yali bamulemesa okuhayalinga ba professional people era mwami Mpuuga oyo sebo okolaganye ne jjajja n'okamalabo kamazi webale. Okay, nina wenjagala tugende Waiswa. Nina wenjagala tugende oyagala naye njagala osooka owulirize eddoboozi lino nalikutte n'obugendereza liwulirize bulungi. Njagala mala okufuna eddoboozi lino mu bulambulukufu bwalyo ndirinako part 1 ne part 2. Part 1 yeno ekitiibwa mulamuzi tusaba otuwuliriza olunaku lwolwaleero twakwatibwa nga tulangibwa ebyobufuzi twakwatibwa wakati mu bbugumu ly'ebyobufuzi ebyali bitambula tusibiddwa emyaka 2 nga tubonaabona olw'ebyobufuzi ebyazanyibwa bwe kubanga okuwagiraho nali Kyagulanyi musango gwa naggomola mu ggwanga tukoyo tuzuuzawo tutwalawo tuzza tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi tutwasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyesimba ku Nakyemalira Museveni ne banne ensonga gye tulwanirira yankyukakyuka ya asiya kwonoona tukoye tuli mu kubonaabo nga tutulugunyizibwa twawagira nga tuvunaanga ebyobufuzi twawagirawo nali Kyagulanyi nsinziira ne wano n'ensaba ne Kabaka waffe owa Buganda aveeyo obutereevu ku nsonga zaffe tuli baana ba Buganda era tuli mu kulwana kulaba nga tuzza Obuganda ku ntikko baveeyo ku nsonga zaffe ffe abaana ba Buganda tuli mu kuvuulira Mukkomera n'ensaba ne jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinge aveeyo batulanga kubeera nga tuli basiraamu gavumenti eno etulugunya abantu abasiraamu mu ggwanga Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Katikkiro Charles Peter Mayiga buli omu kubayo na Uganda ali gyaliyo tafaayo twatulangibwa byabufuzi ebitulangibwa byabufuzi kuba tuyingula mu Mukkomera. Part 1 kyoyinza okugamba bannayuganda abatalaba aba batalabanga ku katambi nga bawulidde maloboozi awo bamugjawo nga nedda okooli talina bamugjawo engeri gye bamugjawo bw'osigira munnayuganda ekifaananyi yali nkola y'abamafiyoso bamutuga mu bulago bamutuga buli kitundu kyayina ku mubiri gwe ne bamuwalawala nga tassa era buli munnayuganda ekifaananyi ekyayungula abantu amaziga bonna baali bamanyi nti talabe lunaku lulala mu bulamu bwe. Kati eno part 2 President kukusuubiza nga watali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe tusaba gavumenti etusonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire atuboneredde tuboneredde naye nakasente naye njabuwadde lwa busiba naye mugambire pulezidenti asonyiwe bannange ozikaine lugaba mukabi. Okay, kakati bw'olaba ebiri mu Uganda kyangu obiyita firimu era oyinza okulowooza nti kati banaabayekera balina kye baliko kiswaza. Ebyo tebiri ku poliisi, tebiri ku LDU, tebiri mu prisons, tebiri ku parliament, biri ku the military general court martial. Gwe bw'oba tonnaba kuyunguka maziga kw'eyo nsonga olina ekikyamu ku mutwe. Oyo Katemba tali wantu walala ali mu magye ga Uganda. Ekyo kikuwa ekifaananyi obukulembeze bw'amagye ga Uganda. Ennaku zino nfuna okutiisibwatiisibwa ku nsonga z'amagye naye ate nasazeewo nti tugenda kufunayo puroguraamu mu bwangu ddala nzije tuyingire amagye mu byenda. Era ndowooza yandibadde ya wiiki ejja inshallah.
amagye, the army is the last line of defense of a nation. Amagye keka kololoze ak'ebyokwerinda ebyokwetaasa akasembayo akaba akensi. Kyova olaba nti bwe bamu ku balina ebyambalo nga biriko fulaga y'eggwanga. Nga situnagenda wala, waliwo ekigambo ekyogeddwa mu katambi kano. Nzija bulungi. Obuswavu buno tebutandise kati. Mutunulire pattern. Nga 18 19 batemula abantu mu kibuga ne mu ggwanga lyonna abasukka 10 era ne bawamba n'abamu. Naye nga tetunagenda awo, waliwo abantu abaali bawambiddwa okuva mu 22 Bakibalama, Badamulira, Bakanata Muhammad n'abalala, era nga waliwo abaali batemuddwa. Rita Nabukenya, Sweet Pepsi, Ziggy Wine, Dan Cheyune, Frank Senteza wadde yali wa mukalulu wakati, nga bo batemuddwa in cold blood. Mutyabule webusoga nga batemuddwa in cold blood by the state. Ng'ekibatemuza kwe kuwagira omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu, kubanga wabaddewo generational shift mu byobufuzi bya Uganda okuva mu ababadde basaaga ku bali serious, nga waliwo n'ettemu erikoleddwa kuba leaders, ettemu eriri sophisticated ery'obukugu. Dr. Cyprian, Sheikh Munuru Muzata, mumuti okubyogera. These were murdered. Naye nga ne mweyo descent abantu nga Kirumira, they were murdered. Kitegeeza ne wabanga wabaddewo collaborative evidence of okutemula abantu. Okay? Mu bawambibwa mulimu abaasibwa. Mu bawambibwa mulimu nakati olwaleero 18 abatamanyiddwako mayitire, ekiteeberezebwa nti battibwa kuba tebalabanga even a day in court. Naye nga waliwo admission okuva mu administration eyabayeekera nti kituufu abantu abo ffe twabalina okugeza nga Kibalama. Kati olwaleero bw'oba mu government nga gwe okulira government nojo solving this equation with the mistrial, you are as dense as being unfortunate nti you are in a position that you are in. N'abakutumye aba as dense as the same. Forgive me for using probably a rude word. Njagala mumpulirize bulungi abampuliriza. Nkuwadde scope ey'obuvunaanyizibwa. Kakati amagye olwaleero gajje gatubuulire kubanga abawambibwa batwalibwa mu general court martial. Yes. Twasooka ne tugamba ensi nti abaana baakuno bawambibwa, abaana baakuno basibwa, ensi abamu ne babiwakanya era abo abasasulwa abanone ssente. Olwaleero Balam minisita lwakuyimirizaawo bulimba na siyaasa. Ekyenjawulo Balam ali mu kuinvestinga mu emyaka 8. We will be with Balam 30 years nga Museveni taliiwo. We will be with you Balam. I can give you a guarantee. Take my word. We will be with you Mr. Barugahara nga abantu abo abakozesa tebaliiwo. I can repeat it over and over. Balam Barugahara, nkukakasa wallahi billahi tallahi bayinza okugamba siri musiraamu, amazima ga Katonda mu ggulu nga yenze Alex Waiswa Mufumbiro nkubuulira wano Kayongo ogenda kulabako ku Balam Barugahara nga tuli naye. Balam wajjidde wa mu bino beba birimu bwe bazanyidde kulambwa abantu. Kati Balam ayinza okutesa ne family ya Kibalama. Balam asobola okutesa ne family ne woba wa ssente.
Yoweri Kaguta Museveni awandiika ebbaluwa nga bamaze okugezaako okutemula Kyagulanyi mu Arua agamba nti ntegereddwako nabadde nkubiddwa mayinja era eyatemuddwa yabadde bwe bagezaako okunkuba amayinja baswala oluvannyuma nti baali bakubye driver nga newe yandibadde nga byakasuka mayinja yandibadde avuga mmotoka era nga bategeera oluvannyuma nti akubiddwa nga akubiddwa ku woteeri kubanga emmotoka yasigala ku woteeri. Obuswavu buli eri amagye n'ebbaluwa ewandiikiddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebiseera ebyo. Eno emboozi abantu tebaligyerabira. Gwe ne bw'oli kweka Balamu n'obivunuka otya Yasiini Kawuma bakeera ku makya batuma Catherine kusaasira bamuwe miliyoni 2 abayita ku kalenda guest house abazanyirako ne ssente ezo emiliyoni 2 olwaliro family ya Yasiini Kawuma ekyali ku miliyoni 2. Balamu Balugahara ebitole by'emmere amaanyi ameemanye amalala ge bootamanyi gachitinga your future life ate Katonda ajja kuwangaaza sikolima era saagala nkugamba nkukakasa biku echoingeko back nti byozanyiramu mulimu abaafa Rita Kyeyune mwamutemula nga mumutemulira naggulu ne mbalaata owulira ebigwegwengere nga bikeera ku makya ne bigamba nti eno movie bweba movie mu bate bonna lumu kubanga mukuriyetinze Ministerial mu mateeka kiri on record kiri mu rulings zonna era bwe mpulira avaayo n'akuba ekifuba ndabe omuwulengo oguli mu gavumenti era ne ngamba Museveni ekisinza okumunyizaako mu his evening tatuwadde kitiibwa nga bannayuganda kuba alonze buli muntu atasaanidde okutulaga nti bannayuganda tuli bajega talonzeeyo muntu n'omugoyinza kuwa kitiibwa n'ogamba nti eggwanga lino kati liyimiridde ku minzaani ey'okugirowooleza bw'otunuulira Kampala olina kyofa tugabye bw'ogenda kuba prime minister olina Nabbanja bw'ojja ku kyabavubuka akuwadde Balugahara bw'ogenda ku CDF akuwadde mutabani we nga naye mwennyini bw'aba afumiitiriza empapula z'obusika ayinza omukyusa naye alowooza ti eggwanga liyinza omukkiriza kati obukulembeze bw'amagye buli obsessed with Kyagulanyizimu nti Kyagulanyi yawangula taata n'omwana nga bebakulembera amagye ne bagezza ne baleeta obukodyo obwa 1980 tebukoze kati olw'okubanga ICC is hovering over them zino sanctions ezogeza omwana ebigambo ebyo bye yayogera ebitakwatagana n'akeera n'abijjayo byatayinza kusimbako sira ziri clear nga bamanyi nti anytime zigenda ku bo kati bali mu kutta mbu bujulizi nti baveeyo bano nti mushiding nga yabikyusizza bo balowooza mbagezi nnyo kati batabuki bujulizi kubanga bali sanctioned for a purpose kati balwana batuma Balugahara batuma Balugahara aleeta amawulire kubanga SANYA ayogedde SANYA ayogedde okanya the mighty family ayogedde ti Balugahara tava gye bali atwala amawulire ag'obulimba mwalimba omwana bwesigwa nga mwamwokya pass omwana w'abandi mwamwokya pass ne mumusuubiza eggulu n'ensi ani gwe musuubiza eggulu n'ensi ne mumuwa eggulu ani gwe basuubiza abo abasajja agulawo oli yafa abawanda lulusu abatabamanyi be batawanyiza ali gwe bakoze naye ne batamumala bubi wakapabulo kosodomero ani kanjye tandikira Francis Ayume gumanyi Ayume we yafa Mayombo so mwe baganda bange ffe tetuyinza kubanyiigira naye babakozesa mu kazanyo 1 nti tupressinze enough for your release tebabatadde kubanga baagala babatadde kubanga balina kye badduka babatadde kubanga baswala eri abantu nti babasibira mwebage ate nga babasiba be babawana walabye amagye gammwe bwe bagawanye ku independence naye nga bagawana bya layini nti gasimbye layini ku luno ne gavaawo ng'oli Jeno yalese ebipya mu magye ga Uganda ng'abajasi kubaawoko mu parade ne gaddayo era byayagala tumurecognising kubanga ajja mu buwaze okwogera ku kizibu kyalina eka oluvannyuma lw'okwonoona ebiriwo. Okay. Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine Griezmann, Mpaka Zara Zizi no kustata. Wild celebration. Bastava kabiboka enchanga yompire ya tikitaka. Real Madrid ne Barcelona zonoge na kubazifuna buterevu awa mudiro lyo. Real Madrid, the team of dreams. Nyumbirwe mipira bisatu kinana
nga ogiraba live mu HD ku Sports Premium channel 259 ne channel 246 okutandika nga 15 omwezi guno gw'omunaana. Sasulira Star Times Classic oba Smart Bouquet ku mitwalo 3 zokka onyumirwa omupiira mu ngeri etabangawo ku bbeeyi esoboka. Star Times Football, unlimited passion. Ebirowoozo by'owulira si bya mukubiriza wa pulogulaamu eno Baala FM oba abagiddukanya, wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde. Weebale kuwuliriza Baala FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. President kukusuubiza nga watali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga. Omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe. Tusaba gavumenti etusonyiwe, tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire, atuboneredde, tuboneredde. Naina kasete nenjavu wadde lwa busiima naye mugambire president asonyiwe bannange. Masikaine Lugaba mukabirira minisita w'abaana n'abavubuka muveeyo mutaaso omusajja atukola mu ssente. Nze bampita SANYA mu Haidini musaayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kw'amagezi ga buwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino. Nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti. Namwatulira manya ensonga. Nze Kayongo Hakim, muzzukulu wa Jjajja Budda, muzzukulu wa Kasiramu, muzzukulu wa Kanaana, muzzukulu wa Budala lwa Kirume, mwana nzaalwa y'Ebukomansimbi, nze ndi emabega w'emizindaalo. Okay, bagiyita Baala FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Waiswa, ebibuuzo bingi bye neebuuza mu mutima gwange. Sobola okuzanya amaloboozi gano agamwesigwa. Mwesigwa bagawulira nkufuna bulungi. Nze manyi tuno Katonda nanyini buyinza mwesigwa ne bwefuna ku lwaleero. Naye nze kyengenda okwogera ku mpewo naye bannayuganda abali baganda bange, bannyinaze bange, bamaama bange, bakojja bange, basinga bange, mbasaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo. NRM yankozesa okwogera byenayogera byonna bye mwalaba mu mawulire. Nze nganze NRM yakusuubiza sente mmeka? Nze nganze banaye bansuubiza okumpa. Bakusuubiza ki? Bansuubiza okumpa drone, bansuubiza okumpa sente, bansuubiza okumpa amaka, bibatanaba kumpa. Namulowoozi nga era abamu nga bankubira amasimu nagamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gy'embeera mwesigwa bamuwa emmotoka, bamuwa amaka. Kyemmanyi n'emikono gyange abamu abali omukimanyi kino mwesigwa bamuwa amaka, bamuwa emmotoka. Ali bulungi banange mbategeeza amazima gennyini. Ulira oba gavumenti eno bubange bubeera awantu kyensobola okwegayizinga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo nyoleranga ku kigambo ekyo. Awo njagala lukubuuliza. Okay. So oyo ye mwesigwa. Ono mwesigwa wa paasi. Ebyo bigambo bye si bigambo byange. Akugamba nti yone yali yayokebwa paasi. Aha. Omanyi oyo twayomba ne Felix Kulaije ku TV. Nga nti gwe Kulaije temusobola keera ku macha ne mocha mwana wa Bende ate ne muzanyisa filimu. Era amagye ago gennyini ge gakola bino. Amagye agayina mwesigwa ge gabadde gayina SANYA. Kakati SANYA babadde bamuwamba. Babadde bamutulugunya buli lunaku. Babadde bamuteekamu ebyabwe. Kakati naye mu game plan ye ayinza ogamba nti kanfunire wano waazi nkole ki mpombe mu game plan ye. So tetuyinza banyigira wadde, tetuyinza kubanyigira wadde eddakiika n'emu nti tunyigira Olivia Lutaya. Tuli bajega yabadde yeesiba. Ekibi kye tulumirirwa kiri kimu nti bamutaddeko laama ku byafaayo bye, naye nakyo bwe tubadde tukifumiitiriza era Katonda abawa pulezidenti omugezi kubanga kyabadde kituluma nga tugamba abaana bano kati bo ekisooka ekituufu kiri nti kasita bavuddeyo, naye obuzibu obuliwo babataddeko omusango gwe batazza ogubalemesa obulamu bwabwe obw'omu maaso kuba omuntu asobola okutta ng'oli mufu.
ng'oli mufu nga tolina woyinza saba mulimu liwe convict naye ne tugamba nti oke katulwane bwezizingirire era Kyagulanyi bw'aliba nga tumaze okukwata ensawo abo abaana we shall expand that record of their record era tukyalina obuvunaanyizibwa obubanunula kateke mu Luganda abo abaana bonna be bali mu kuteekako emisango gavumenti ya Kyagulanyi Robert Sentamu egenda kuyisa dikuri ebibavunaaniddwa bijibwe ku bulamu bwabwe kuba abapulezidenti oba n'obuyinza obwo ne gavumenti ezze olaba okubeera n'omukulembeze ow'ekyasa ekyamaanyi olwo ekinaana wawulirira byonna nti poteya w'emyaka 4 ku buliti lindako ekitegeeza bano babagamba nti tugenda kubata naye emisango gisigalayo anti babagamba kasitokkiriza omusango nga tukuta kubanga kankubulira emisango gye baagala bavunaana ne bandibadde bakkiriza ebbanga lye basibiddwa li taking in consideration ontegedde naye tetuyinza era njagala kusaba bannayuganda nti nakyemalira tatuteeka mu mbeera enyiigira bannyinaffe enyiigira baganda baffe abamaze mu nkomyo nga babavunaana bwemage ate nze nekyensanyukidde nti babakozesezza ne babaleeta nga balaga nti babakozesezza kubanga bo banoonya ekifaananyi ekikkakkanya amazima kati omanyi omuntu ataswala yakola ekintu mu butongo onuuna sukaali nze nanunanga sukaali naye nga bakubuuza omunuunye bwegamba sinanuna sukaali naye nga kumatama akola ali kwere bakumasaiga oluyaye nga bali ku masaiga lwa bwina ali kuki kumatama kakati bano obuswavu nti General Mashe badde evunaana omuwala Olivia Lutaya emusibidde emyaka 4 nga talina bujulizi bweyinza kuleeta ku mmeeza naye mugamba nti kati gukkirize waguzza ne baleeta Sanya ate ne bataswala ne bamuleeta ku luno ng'ali mu tishaati yaabwe ey'obuyeekera kubanga banoonya ekifaananyi eri era obawulira nti kakati eri gye babadde boogeranga erinnya Olivia Lutaya kati tulabe bwe banaayogerayo obujega bwabwe bubaweereza nti it is about an individual it is the action eyagimutwalira yaani era ne batuma ne minisita mulamba Balam Barugahara atalina byakola gwe bagaa nti kati genda obapoloote kuba ye bamuleeta kupoloota kubanga ye yagiramu eri project emekwama yetegera muli mu project emakwama project Pungulu eyali ejjudde abafere eyo Balamu mwe yaviira era Balamu omu oba minisita babumuwa amaze kwapiyalinga naye ku TV namugaye project Poteya Pungulu emekwama hiyo kabisa kakati balese ebyomu gw'abantu abatayinza kumanejinga birthday parties oyinza okubaleeta ku bintu by'eggwanga oli ali eri kuwa General by DNA tata wange yali General uncle wange General era ye omulaba buli kiseera my father and the father is 80 kino kigenda kikugwerawo ekyabasibe bano no tikinawo kigwera the one government still has liability tosobola shifting a blame bagambanga nti abasibe abo be business ya Kyagulanyi ogamba nti naye guno omutwe shape yako niyo manye eri abantu Katonda be yakeera kuba Katonda yakolanga amagezi n'amasiru kakati ate amasiru nago yagagabanga mu budde bwago ebyafaayo bitugamba mbu ssaawa ezo 12 kitundu we bagabanga amasiru kati bw'owulira abo olumu ng'omanyi wa 12 kitundu ez'amasiru budde ki ku makya kawungeezi kati abamu balaba naga nti kati Kyagulanyi bizinesi ye lwaki ate mugifuula bizinesi nga mwe mbayina oyo manya wa 12 kitundu yafuna gali amasiru kubanga gali abiri amagezi n'amasiru yabitondanga nga byanjawulo omukazi n'omusajja kati amagezi nago gatambulirako amasiru nego galinga 12 kitundu kati weewuunye we 12 asatu yennyini weyaba yafuna mangi kakati gwe gwewulira agamba nti tubale tubafunako business yoyo wa 12 asatu tayetamuwadde second name amasiru aba yafuna mangi kubanga one cannot benefit from your own actions actions okusiba abaana n'okubawamba kakati abattibwa njagala Balam aveeyo akole statement ku Kibalama njagala Balam aveeyo akole statement kwabo batasobola kukyalira nga balina magombe kubanga bwe mukoze admission nti mwatta abantu
amagye gakoze admission nti gekubana ne gabana musango nga tegayinza kugazalinga evidence epinning abantu abo. Ekyokubiri bakrimino Mukkomera tebafunye budde bugenda kubeera rehabilitated, kusomesebwa new ideology, kusomesebwa byafaayo bipya, kukyusibwa kubeera patriotic kubanga bali bagala temula Uganda ne babatirizawo kubeera ab'NRM. Congratulations on your utter ignorance and ineptness in even executing the smallest you could have. Bana abasiba balala leave alone bana babadde abamu abakkiriza ne bagamba emisango tugikiriza. Waliwo tebakiriza ekyo njagala nakyo tewaliwo musiba akkiriza musango kubanga they are under duress. Kasita evidence evuddeyo nti waliwo omuntu ali mu kifo ky'obwa minisita abapolota waliwo omusiba asabe n'okyusibwa ekkomera Sami Okanya. Ekyenjawulo nti minisita ng'agenza okulaba omusibe akubidde omulamuzi ali mu musango gw'omusibe. Muwulire eggwanga gye liri. Muwulire eggwanga gye liri. Balam Barugahara akutte essimu n'akubira omulamuzi ku Buganda Road Court ali mu musango gwa Sami Okanya n'amugamba tomutapaka ng'aba NUP bali abalala babaze okukkiriza ne babata. Minisita ali mu kulagira omulamuzi era omulamuzi essimu eyobe okukubiddwa. It is very unfortunate. I don't give a damn. It's very unfortunate. Era tetuyinza bikkiriza kuba mu ggwanga lyaffe. It is unacceptable. Ekyo kibaddewo biri ku line everywhere. It is an admission nti Balam Barugahara abadde asulirira ye kati minisita wa kugenda luzira kulaba nti kakati ebikyamu bye bakola bibalumiriza. Bibalumiriza nti abasajja abakulu bakeera mu uniform z'amagye nabo babikooye nga bagamba nti basoma amagye nti bakaliya mu magye naye nga bali mu byobwewusa just to earn a living and spoil their careers with disrespect. Kati nabo babikooye, so tekiri sustainable kubanga gwe kankubuulire abayekera bano bakoze ebintu bye bimu nga bamaze okutta zebra. General Museveni atuza press conference agituza sawa 2 ezekiro yali nakasero akkiriza nti SFC abantu be bakomando be batemudde zebra. Akkiriza akkiriza nti waliwo mistakes ezakolebwa, abantu bawambibwa, abamu bali mu safe houses era akkirizibwa nti bagenda kuteebwa era yalagidde. Kayongo basuulasuula abaana b'obwabwe babasuulasuula nga basuula omu nga talina mukono, mulala bamusazemu omutwe munda, mulala bamunyweseza omusaayi gwa siriimu nafuna obugo nafuna mukenenya, omulala bamusodomize. Ebyenjogerako Kayongo Balam Barugahara asobola okubiteekako omutemwa, asobola okuyimirira n'ayagala afuuke feesi y'ebikoloberebwe eri eggwanga lino. Lwaki Balam weetikka ekintu ekivundu bwe kityo? Si gwe minisita asoose. Balam si ye minisita w'amaanyi asoose. Awo waliwo ku muganda wange Kibuule Ronald kuba ye nabanga naye Kibuule nga newe waka alina ekisenge kya Museveni nga yazimba nti kino pulezidenti wajja mwasula nenga agendayo. Nkugambye nga alinawo ekisenge kya Museveni nakati kinzoba kikyaliyo. Si mugumusa ebiri nga helicopter ya presidency erandinga mu makage ewa Balam yakalandingayo emirundi emeka mu makage ngegwe wa Kibuule. Helicopter ngegwawa wa Kibuule. Olumu tuba mu kooti helicopter ejja ate teyayimiriza kooti. Mulamuzi n'abaloya bali mu kwogera luzungu helicopter eri waggulu teremedde ofuna werandinga atukutukutukutukulega luzungu luyimirire nti ani ajja nti respondent nti oguguna gwa gutya. Ngani ajja Kibuule? Gwe bawaabira nga Kibuule yajja teyafunye budde kugira mu motoka ajidde mu helicopter naye nga temuyinza okweyongerayo helicopter baloya boogera empapula zaagala kugenda kuva
kakati gwe Balam gwe okaye kikabananga ensi eno nga Salimu Sale avuga emmotoka n'ava e Kampala n'agenda atula mu luumu ya Kibule nga Kibule ali ku university n'asibamu olunaku lulamba Kibule tanajja lunaku lulamba nga prime minister Lugunda bonna kaba mama kakati gwe Kibule amaanyi ago takyagalina wayangani bainongo bagaine amagombe bali gali agego ate againa wa muganda wange againa wa kati Balam nkuwabagabuwa tolemezaamu 12 kitundu kanje tandikirawo Hijja yeemu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Hijja ne Umrah zaggwa dda. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Nakasero okuliraana Steel and Tube oba otukubireko ku 0778 64 91 66 oba ku 0703 89 823. Jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja. Firdaus Hijja and Umrah Services e Nakasero. Owange nina embuuzi yo olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu eddekende akawoowo n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Alia Junior School. Alia Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Alia Junior School lyadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security guluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 5 n'ekitundu mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Central Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa. Weetaaga ttaka oba poloti ebitandikibwako ku bbeeyi y'abamufuna mpola okuva ku $70,000 n'okudda waggulu n'ensonga endala nnyingi ezikwatagana n'okugula awamu n'okutunda ettaka. Century Properties Real Estates Uganda Limited basangibwa Sonde emabega wa Total Petrol Station wamu n'ebusega enansana esseeta n'ekyaluwajjala. Aba Century Properties tobasubwa. Wasuza otyo mulungi ekiro kyabadde kitya bulungi onarasoma kabatulatulangi ebirooto wasulirenga bebi n'omufaliso ogw'omutindo ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwummula bulungi kyogere bakikuwe Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Uganda Premier League ekomyewo nate. Sports Club Villa egenda kukyaza Bright Stars ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 18 Oktoba 2024 mu kisaawe Wankulukuku ku ssaawa 10 zennyini ez'akawungeezi. Okuyingira ba ordinary omutwalo gumu gwokka ate ba VIP emitwalo 5. Mujje mwenna abawagizi ba NCC Villa Jogo mubeewo ng'abajulizi ng'ekuba Bright Stars. Anti ffe ba Jogo mujje tudifendinga ekikopo kyaffe ekya Uganda Premier League. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo.
gye bujjako ngenda kujjako eyo gye muli ku layini zaffe ku 0759 900 ne 0778 mbebaza abali ku mikutu gyaffe emikwanira wala nga mutugoberera abali ku Pal FM News n'abali ku Pal FM Facebook Pal FM Uganda mwebali nnyo mwebali ddala Dr. Abdul Wahab Mulumba wa Star Life habo webali nnyo kubanga kwoli ku mukutu ogw'ensonga abali mu bitundu by'Entebaawo ajatise mugenze nawe bali nnyo kubanga kwoli Alex njagala owunzikede njagala kuwa amasimu g'abantu ndabagali wano gaaka njagala obeeko ne kwawunzikanako njagala okuweereza obubaka eri bannaffe abasibe mwebala obuvumu ebyafaayo biri nammwe tumanyi buli muntu Katonda oluusi amuteekamu breaking point ffe tuba celebratinga kubanga okusibwa kwammwe obwemage kulaza amazima eri ensi nti tewabaddeewo demokrasiya mu Uganda era amanya gammwe gali genda mu byafaayo kwabo abalafu bano okulaba nti eggwanga lino likyuka tumanyi nti muli mu busibe muli mu buwambe emikono gyammwe misibe era babakasa okukola okusalawo okukkiriza ekyo ekitali kituufu naye nze njagala obagamba nti tubasalidde musango tuli nammwe tujja kubeera nammwe tujja kutambula nammwe mweno process yonna gye mugenda okuyitamu kubeera tuli sure nti bagenda kubasuulirira bo kye bali mu kukola bakikoze ebbanga lyonna tebalina gwe balina General Yoweri Kaguta Museveni nga bw'olaba Balam ne Balam asobola okukeera ku makya ng'ali mu mazzi waliwo konna Saasira yali minisita wa transport emyaka aga ava Kazo waliwo ko Sam Kahamba Kuteesa kakati bwe ndaba abaleero olumu diiru waliwo diiru yali Minister of Foreign Affairs nga mulimu Kuteesa mulimu Lukutana naye nga kye bakutula betaaga omukono gwa president ng'ali ggulu ne bahayalinga helicopter ne batwala eggulu ne bafuna omukono gwa president ne bakomawo ne bakutula omulimu kakati gwe Balam manya wokoma ate temwerimba Balam kubanga comfort zone y'ebikolobereri ku bannansi mwe mulowooza nti oli gwe mutembeeta gwe mulemeddwa n'okuggusa nga kitaawo akyaliwo nti mugenda kujja muwambe buwambi tewaliiwo muntu gwe mugenda kunafuya wano mu Uganda kulowooza nti buno bwakabaka ffe muyinza okutufutubalako muyinza obutatuwuliriza muyinza okunyoma bye tubagamba naye olulumbe Balam Barugahara lwe mulijjukira nti lwabatwala okusiriwaza n'okusiriwalira ku bannansi. Okay. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Katono nnyo kanzije. 107.9 Pal FM. Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyomero kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu Namutikko w'enkuba Afudembe oba wakati yaleketya w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwennawe omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otinya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekoddewo mu ggwanga 107.9 Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyomero kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu Namutikko w'enkuba Afudembe. Namutikwa w'enkuba Afudemba njagala kufuna ku ssimu okuva eyo gye muli ku 0759 ne 0782 ndabe mmwe kiki kimugamba. Hello Saruganda gwe sikufunye bulungi zimwenda Pal FM ekkola ly'omu 0759 Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muli muteka yongo mnange. Je tuli oli otya hajatise mugenzi? Alhamdulillah je tuli Balam ali ati omwana wange Waiswa. Hajati je tuli tuweereza. Allah ayongere okubasaako obukuumi bwe bannange. Amina. Amina Hajati. Kakati nze Waiswa nina ekintu kye nasanyukidde. Mu bufunze Hajati. Kati engeri abaana abo gye bali mu kukkiriza emisango n'okuva mu makomera kirungi nnyo bakkirize era bafulume olw'ensonga buli muntu abadde ayogera nti eyo bizinensi ya Bobby kati bwe banga ebadde bizinensi ya Bobby abaana abo kabafulume Bobby agwe nga bwe yayogera okiwulidde mukwana bizinensi ye bagiguddemu bagenze kujjayo abantu babadde aliirako emmere kati tulaba ati tebanagamba ekirala. Salamu alaikum. Ekisinze okusesa ate mu bizinesi ebigambo ebikulembera obimanyi nedda mukwano biri nti tetugenda kuddamu tabangula gwanga yali atugambye tutabangula gwanga kati omwana omuntu yenayena yalogenda alemu ali mu fakedaseka omwana oyo ebigambo byabadde ajjayogera ensi yonna ebadde ebiraba mpozi nga muntu muwutta nga muwungutufu yayinza okugamba nti ate oyo kati yayogera si yayogera ebyogera birala munasiye era ffe tumumanye era bwe tuli naye si yayogera gwewunye oli yakoze script yawandisa olupapula ate bangambye babiwandikidde eri mugundi wewunya ababa babiwandise babiwandikidde ku CMI naye nga muwandika mutya concept bwetyo temwandi mwambaza yero temwandi muletedde mu yero naye olw'okubanga balina okugenda kati eri tomanyi nti Nabanja yakava mu UN ne General Museveni bakamuteka ku mustawa yadde n'olukiiko n'American ambassador era ne bamuteka ku mustawa kakati ebyo balemedde biraga bannayuganda nti sanctions zino zeeyongera enkoliga ezibateekebwako ne ssente zennyini gobadde okimanyi nti basaze miliyoni 2 baziremeseza okujja ate kati nze nkubuulidde $200 million Kyagulanyi aziremeseza okujja mu nsonga z'aba political prisoners kati bino byonna bye baliko pressure bateekewo firimu etuuka ne ku level ey'okweswaza era bwe bapondoose kubanga bwe muba mubadde n'abantu emyaka 4 nga temubasalidde nga bamaze kukkiriza kitegeeza you have a weakness even with your investigation. Bajiyita Pale FM 107.9 n'abakoba nti Jeno Pungulu mwaloba. Hello wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ono Katuma Yusuf omuzi wa boda katwe mu Katale. Mwami Kayonga Hakim webale kuweereza ne mwami Waiswa oli muzira nnyo kubanga nze bwe ntuula ano nga nze Katuma Yusuf omuzi wa boda katwe mu Katale nendaba n'omusajja kye yayogedde ku mawulire n'ennyeenya omutwe naye kyembuuza ekintu kimu nti bano abalinaale bamanyi nti teri kitandika kitaggwa ne banaakola batya Allah yatuteerawo nga teri kyalubeerera kyefundikira nkyo mwami Kayongo ne mwami Waiswa njagala aba NUP tugume ku nsi ya Mukama wasa omukazi nga mutongo mwagala ng'ebbere lifumita liringa futu naye omusalamu abaana ne bagenda n'otuuka n'omukyala n'ofuna omulala kyetegeeza abali mu buyinza bwa gavumenti eno teri kitandika kitaggwa. Bajiyita Pale FM 107.9 abankunyumiza anti oli lumu mu kuyisa term limit Edward second vice president asituka yali agala kufuluma muko nanga dayotule ani agamba dayotule minister junior minister amugamba dayo bachite wafusenga tutu songe ziliwo 7 tuli olaba tuli kubunkenke dayo tule kakati tulabya abamanyi nze Kaihura oyo general
nakayana nnyo naye byokutulugunya abantu naddala okutulugunya Dr. Kizza Besigye nakayana nnyo ne Kayihura personally mu public era olumu omuzindalo bagunzijako nga mubuuza nti naye lwaki mutulugunya human being bwe mutyo naye Kayihura yalina helicopters 3 nga zigwa wali enaggulu nga Kayihura bw'omulaba afaanana Uganda police ng'oyinza olowooza ye police nga yateeka command center muyenga wali nga alina amaanyi nga minister wa security nga bonna bwe bamba reportinga uwe yaliko ku time nga byonna intelligence agencies zonna ziriportinga uwe ye na reporting wa commander in chief gomanyi ekitegeeza nga director eso tacha reportinga wa commander in chief iso nga bonna bajja wa general ye na alyoka debriefinga president naye bakwata Kayihura muganda wange nakati ali eri asaba sente za kulunda mbuzi bajita palisimba matoke bajita palisimba chikumsaba bwalowooza nti oli mu system General Kaguta Museveni operating nga kazinga abasobola obutava ku kazinga akokugwa mu nyanja gonya zibalye ye baana be na mukyala we ate wano wagenze n'omwana wa musulayo gonya nemulya. Okay. Abali ku mukutu kuva mitundu y'egwanga ebyenjawulo mwebale nnyo Nanyiti Hamida awe Dubai webale nnyo kubanga otumbudde abali bitundu by'Masaka Honorable Halisi Nanungi webale nnyo kubanga otumbudde ne banno be muli nabaawo mwebale kubanga kwe muli waiswanga tusibule gwanga. Bana Uganda obuvunanyizibwa obw'okununula eggwanga buli mikono gyaffe ate tetuba nkona mukisanga gwe tulina lwaleero. Bannayuganda omukisa gwe twasinga okufuna kwe kujja kw'omwagala w'abangi ekirungi mwenna gwe mwesiimira fe abamu tuyambako obuyambi kujja kwogera nsonga zino naye bannayuganda be bamugamba okukola ki era nze mu kusapootinga Kyagulanyi saamanya nti biriba biti kubajjukira nali nva mu an old political orientation era lumu tuba tugenda e Masaka ku kalulu ka Faaza kati ffe twali mu dipi tuli eri mu dipi ezanya n'ejjajja tetumanyi nti kumbe yonna gudu dipi nangamba nti Waiswa dipi eyo nange njagala nnyo aninga gamba Kyagulanyi alaba nemezaamu alina ebibye byavuga ate ffe tulemedde mu biri ebyajjajja naye nga ye atyanga omuntu azoobuzi engeri gyalina third eye omanyi omukulembeze olina okuba ne third eye mukulembeze olina okuba ne third eye mu bintu byonna kati ye alina third eye kati nanga nti omanyi nti tukakanye green yoyo ne white tusooke tuvuge Uganda because we must resuscitate this country tufune the evolution amaanyi ag'okusituka okuva wansi mu bavubuka ba ghetto mu baki bonna abatabibaddemu njagala tubibayingize nendowooza nti azze tugenda kukoma kubibayingiza ne bamusiba bwe bamusiba mbagamba kadaala nti naye ono gwe muzanyiddeko byendabye byonna kubanga Kyagulanyi bwe bali bamulonda ekyaddondo Uganda yonna yamulonda ebusoga bakubanga amasimu ng'olowooza nti ali eri iganga gye balonda kalikata ye nembagamba nti bannayimwe mulindi ndakaluka wa saawa nendala saawa dikaali saawa diri 10 omusoga saawa 8 kalikata ye nti bana bakali kubala kalulu Uganda yonna ffe kyatuwawanula yonna gye twali tujje twegatte ku ye nga buli wamu batukubira batubuuza nti woliwa ye twakusindika Kampala tolina Kyagulanyi w'omwana oyo onaaba otya nze basoka be bansindika onaaba otya iwe twakukobye kuba Kampala watukola oli mu byabufuzi tolina Bobi nze jjajja yange namugere Esther mweta Bob Wine tolina Bob Wine bakubera tolina Bob Wine nti bana ntuuse ndi wano nti akalu kali katya nti tekalibala so bwogenda mambuka kyekimu nga buli omu era kyovola bansekerera bambaleese tomanyi eryo gurupu y'abambalese badde mu kibuga bo balaba ayidde ne bajja ffe tumulese bambalese ba exchangers of money kati bali bakubagana naye abagagawaza tewabangawo munabyabufuzi agagawa tewabangawo omuntu yenna mu Uganda
nga mu individual agaggawaza buli yali ayagadde bugagga nga Kyagulanyi. Gomanyi Mukaako okwata ku biliyoni esente naga nti Mukaako yazikutte ebyo mu birooto yali yabijjamu baziteeka ku kiku account kuki baba wa sente bafuna tebasobola nagaana wadde ogenda mu kooti baba wa embeera yakyuka ate mwe tomumanyi DP teri mboozi etambula mu mangu nga eri mu DP kubanga mu DP mwe mubeera okunoonyereza okwenjawulo buli omu anoonyereza ku munne DP obaamu nga bwe bamanye enamba z'amasaati g'olina n'amaduuka bwe bagagula n'abaagakuwa naddira olina okugakutula kyova olaba bwe nawulira nti babawadde sente ne ngamba musajja wabiwonye ye tabibaddemu ani Mpuuga kubanga ye yabejja munaga ye wakatiba baba gendinga biliyoni 19 nga naye akirimu wakati ye wakatiba anti babadde bamuleta kuba president naye kati ekizibu naye bamujjudde omanyi sente nagamba nti abo nakugamba wano nti abo mbamanyi basobola okuwa pulogulaamu nga sente tezinnajja balinga mwavu naye wobalabirawo naye omusaasira gwomanyi omuntu okuyingira emyaka 6 nga tobadde na kintu kyonna kyoliko kyozaako olutuuka n'omusaasira omanyi nze anengide 6 oba kano nkanyumye President yanga nonyumye ebintu mbadde njala banyumizayo ka story naye bandikanyumiza mu ggwanga lyaba eriri eggwanga lyenayogerako tulina program olimanya eggwanga liriwa twayogera ku ggwanga abantu abawangalira mu ggwanga lya Upanda emboozi y'Upanda lwerijja kubanga erimu bingi mulimu abatutulemu lindako Upanda ni agikulembera mulimu abatutulemu kati abatutulemu be bawamba ensi kati Balamu abali mu batutulemu mu ggwanga lya Upanda mu ggwanga lya Upanda sibula tuva naye mwalimu omwana wa Ssaabapanda omwana wa Ssaabapanda yaleetanga ebizibu eka Upanda nga anywa nanywera ddala nalumba America mbirooto nalumba Kenya mbirooto omwana we Upanda kyatakola Ssaabapanda naye tetusobola kubanga tugaziwa okusinga ku wano tusibuli gwanga. Wassalamu alaikum warahmatullahi njagala kwebaza mwenna abadde batuwuliriza n'okutumira ku bannayuganda bonna bannankyukakyuka temujjaako kigere bano tubasobola era nze nkakasa nti olunaku lugenda kukya nga ffenna tuli ku noobu kuba bano babadde bakola ekintu kimu baali be balina alina ekisumuluzo ky'omu maaso n'ekyemmanju mumulowooza nti muli naye finito naye ng'ate ye finito bwadde eri Yuda Iscariot politics naye kati okujja kw'omwagala w'abangi ebyo byonna tufuma bifume tunaendelea mbele tufate nyayo muve kuba naysayers abantu bangi nnyo kati ennaku zino waliwo n'akabinja ke basasudde nti kavume Waiswa naye Waiswa ogenda kumuvuma ki era mufune sente nze nebaza nti nange nina abantu kati bebasasulayo banziremu naye mumanye kimu nze ndi ku makama bammwe Mpuuga gwe tugenda kufaafagana paka ate gwe olina omanyi tisanka omusajja ali morongo oyo nogezaako n'okulwana agenda naga nti wamaanyi naye oyo yagezaako n'okufunya nnako mbw asindisa abayaaye nti bankube tomanyi oba akuba kato Mpuuga kati ayinza okwogera oyo ku mpisa oba ku bukulembeze obuteeketeeke bebasindisa okuvuma bali mu ggwanga ki Upanda abakolagana n'abeupanda naye tujja kuba handolinga ate ffenno lwakwa tuli ba deputy spokesperson naye nga tusobola okugenda n'akataka nze muzukulu wa Budda nange muzukulu wa Nabatanziroozi atudde Masajja ku mutala nkutumidde nnyo ate era naabe waffe mu kikajjo wano mbatumidde nnyo abekansanga mwenna mbatumidde nnyo bamaama bange bonna gye muli bannakamatte baani bonna mbatumidde omanyi nze muganda wawo tetumale omaze kutumira ababo linyalimvudde mutwe salamu alaikum linnya ki obatole taliriwa eriyo nakutegeka ng'oveeka gwe mwerabiriza balyegala mutumira Edith Katende tukutumidde kale
Pamukawa class muntu bali kubanga koli. Nze muzukuru wa Jajja Budda Kayongo Hakim. Kampwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2, 5, 10, 25, 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire Kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate Kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze Katwe mu supamaketi ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14. Nywa ku Kawampologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. nga tegannaba kubuutikira ggwanga gasookera wano tugakuŋŋaanya ne tugasunsula ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya. Gano ge mawulire agookya ku Pearl FM ne Three Ways Property Consultants Limited bebaza okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku $6,000,000 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola nga bali wamu ne